Kaakati omukyala gw'olaba oyo mu katambi mulwadde wa siriimu era ng'ayina akawuka. Era omulaba awo mu katambi empeke ze aziraga. Yavaayo n'agamba abantu nti mulwadde, naye ekitonde ekisajja tamanyi kiki kyatuuka ku basajja. Newankubadde abasajja abagamba nti mulwadde w'akawuka, bo basigala bajja gy'ali nga baagala abasiige. Kwegamba olw'okuba nti yakula bulungi, alina nnyashi, yabala neewola, abaami tebaagala kumanya oba mulwadde oba yavundavunda dde ekiwuka, basigala bajja gy'ali nga bamugamba, nnyabo twagala kutulabako, twagala kutuwa ku kyajjulayina. Kati ye asobeddwa yeebuuza, abantu ku nsi ya Katonda eno baagala ki? Baagala bulamu, baagala kulwala? Omusajja bw'amusiiga siriimu ng'omuntu ayomba, agamba nti lwaki tewaŋŋamba nti olina akawuka? Kyokka avuddeyo n'ayogera n'agamba, bannange nina akawuka. Sitiiru ate abasajja ne bajja nga bamugamba oba olina akawuka oba toyina, ffe twagala kukulya. Kati ye ekitonde ekisajja mukazi wattu asobeddwa. Bw'agamba nti kaasiige abantu siriimu nga tabagambye, bajja kumunyiigira bamulabe ng'omutemu, bamulabe ng'omubi, ate nga kituufu. Abasajja nange simanyi Katonda oba yatuteekamu ki. Osobola okusanga omukazi n'akugamba ddala kituufu muganda wange nina siriimu, n'empeke n'azikulaga n'agamba nze ndi ku ddagala. Ndi ku ddagala, tojja nnyo. N'essebo n'osanga omusajja ng'agamba nze saagala kumanya oba oli mulwadde oba toli mulwadde, nze ŋŋenda kukuyingira. Ŋŋenda kukuyingira. Omuye essebo n'akulaga nti ssebo ayagala kutalaafiya. Kyokka obulwadde bwe bumala omukwata n'alyoka atandika ate okunyiigira omukazi olw'okumusiiga obulwadde. Kati omukazi ono omulaba, abasajja bamwegayirira okubasiiga siriimu. Ate munnaye tugambe tutya? Omuntu akugambye mulwadde naye gwe n'osigala ng'ojja kwegamba omubebere ennyo, kwegamba era akuwe olwale. Tulaba nti abasajja be bamwegayirira okubasiiga. Abasajja bamwegayirira okubasiiga siriimu. Naye ng'ate nze siraba na bulungi bwe buli, kubanga wandibadde ogamba nti banange kirungi nnyo 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 nnyo, kisikiriza nnyo. Ogambe nti naye netta. Kati ne weewuunya abasajja, kiki ekiba kikussa? Kiki ekikussa omutali? Kamwe okutuuseko omukyalo ono omwewulireko mu bigambo bye ng'abasajja bamwegayirira okubasiiga siriimu, kyokka ng'abagamba ali ku ddagala, tebawulira. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, tambule tuke ku buli muntu, vidiyo yiiyo. Lwaki ondaba nga ndi ku ddagala ndimira ate n'onkubira n'oŋŋamba nti oyagala kubeerako nange? Is that a sense? Is that a sense? Nkulaze ne vidiyo nti ndi ku ddagala naye nti gwe nondaga nti okola ki? Omeshoninga. Nze nange kambabuulireyo ekintu kimu. By the way, nga sinaba kuba nti ate ambongerayo, njagala okusooka okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup weri okuba nti ate kutambuza mu ngeri emu oba endala, okomawo kuva bweru oyagala kugenda waka, wendi okuba nti ate nkutambuza bulungi nnyini ddala. Naawe ali eyo ng'oyagala kulambula ku bintu, oyagala kulambula ku nnyumba yo, poloti zo, ku maali yo, wendi okuba nti ate ŋŋendayo mbirambule bulungi nnyo nnyini ddala. Naawe alina gy'oyagala okuba nti ate ontuma, olina ebintu by'oyagala nkutwalire, oyagala nkuderivalingire biki, wendi okuba nti ate omulimu ogwo nagwo ngukola. Naawe oli mu Uganda oyagala kutambulako, oyagala kulambulako, oyagala gendako Jinja, oyagala gendako ku ddaamu, simanya liiva Nile biki, wendi okuba nti ate nkutambuza bulungi nnyo nnyini ddala. So ky'oba okola ekintu kimu, kunkonako ku namba y'essimu gy'olabawo ku sitiika ne ku WhatsApp kweri osobola okunkonako ne tusobola okuba nti ate tutambulira ddala wamu. Kakati nga neeyongeddeyo okusookera ddala, nange simanyi kiki kiri mu basajja bannange, oba Mukama Katonda abasajja yatukola atya oba yatutonda atya? Tuggwamu mangu ne mu bintu ebitaliimu. Omusajja ne bw'amanya nti awo waalinnya waliwo obukyamu, omusajja akulaga nti alumba bulumbi. Omusajja akulaga nti alumba bulumbi. Ekisookera ddala,
simanyi kiki abasajja kibatanula bwongo kusirwala kutuuka ku level bwetyo. Nze mbadde manyi ekintu ekisingira ddala okuba ekyamakulu mu bulamu bw'omuntu bwe bulamu, era nga sikiwa nti waliwo omuntu asobola okwagala okubeera ku ddagala obulamu bwe bwonna. Omukyalo ono mumulaba nti yakutte ARVs ze eddagala lye erya siriimu, ne temulowooza nti ye obulamu tabwagala, temulowooza nti okubeera omulamu takyagala oba yali takiriimu. Yaliko omulamu wabula omulimu gwakola gwa kwetunda gye yafunira siriimu. Omuwala ono yeeryamu gye yafunira siriimu, okitegeera. Kati olw'okuba nti ye yeeryamu bwe yafuna siriimu yajja n'atandika okugamba abantu nti nze nnina akawuka era eddagala lye alimirira mu kamera ng'abantu bamulaba. Naye newankubadde ebyo byonna byonna abikola, ye muli yalowooza nti bw'anaaba alaze abantu nti alina siriimu, abasajja bajja kusobola okuba nti ate tebajja nnyo. Abandibadde bajja mu inbox ye bwe banaakizuula nti omuwala ono mulwadde, oba osanga bajja kukoma bajje kitono. Naye ate munnange si bwe kiri. Abasajja basigadde bayiika oluyiika nga baagala omuwala ono abaawule, nga baagala abawe ku kyajjulayina. Kati mukazi wattu bimusobera. Bw'akeera ku makya n'atagamba abasajja bano nti mulwadde, n'agenda ng'asiigasiiga abantu siriimu buli wamu, ajja kukomekkerera nga baagala kumutta, ajja kukomekkerera nga bamuyisa omutemu, ajja kukomerera ng'alina omugugu, alina badeni, alina guilty, ng'afiiringa guilty olw'ekikolwa ekyo. Kati mukazi wattu n'asawo n'agamba naye omanyi, kannangirire nti nina siriimu. Oyo yenna ali eyo alinamu muli enteekateeka ezinkwana oba ezaagala okundyako, akimanye nti jjajja waliyo akawuka. Kati ye ngalowooza ali mu kustoopinga basajja bano butakola ki? Butamusaba. Muganda wange, abasajja ate beeyongera bweyongezi. Abasajja beeyongera bweyongezi. Tebava mu inbox ye bamusumbuwa, bamugamba ife oba oli mulwadde oba toli mulwadde tetwagala kumanya, ife tetwagala kumanya, ekintu kimu twagala ggwe. Abasajja bano nze Mukama Katonda oba yakola atya ekitonde ekisajja nange simanyi. Katonda oba yakola atya ekitonde ekisajja? Bw'olwala mbw ate omukazi yandwazizza, ate bakugambye omukazi akugambye mulwadde, ate stiiru ate era owulira oyagala bannange. Mukama Katonda ono Katonda oba yatonda ki mu basajja nange sijja kukulimba. Naye byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu, abasubscribinga saako nammwe abatwa endowooza yammwe mu comment section awo mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga saako n'okuba nti ate otwegattako, so obe nga tosubwa buli vidiyo gye mba nkuteereddeyo. Mbaagala nnyo mwena mwena Omukama Katonda bankuumire, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.